بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي لا تراه العيون، لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. وبعد، أن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن عملت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه بخاري. atende Allah tabaraka wa taala nanyini matenda amajjuvu agatali mbukendeevu nga buli kitendo kyonna owekitiibwa Allah kyeyetenda nakyo akiina mu bujjuvu bwakyo. Yagamba nti al-mulk, yeetenda n'obufuzi. Tetuyinza muyita kabaka kuba kukkakkanya Allah subhanahu wa taala, kubanga kabaka ekimuyisa kabaka yabaka empewo Abaganda abalina entegeera oba abagobera obwakabaka. Ekimuyisa kabaka yabaka empewo z'abakitaaba abaafa, era afuna akadde kanyumyamukko abeeruweera ebifo ebyo mubimanyi. Alina akafo kajjamukko eruweera eyo n'anyumyamukko ne bakitaabe empewo z'abakitaabwe zaabaka ezo, n'ababuulira biki kitaawe byayagala oba bakitaabe baagala ne bajjajjaabe. Allah tetuyinza muyita kabaka, kyeyeyita Allah nti al-mulk. Allah ye mufuzi mu ggulu ne ku dduniya kuno kwe tuwangaalira. Yagamba Allahu jalla jalaaluhu, essuula gye tuddiŋŋana mu swala mwaleetera obuzito bw'ekitende ekyo, azuukusa obwongo bwange naawe tukakasa obufuzi bwe ate abuyina mu bw'omu bwe, talina amuvuganya ku bukulembeze bwe. Yagamba nti Maaliki yawmiddiin, ye mufuzi ow'olunaku lw'enkomerero, olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okuŋŋaanya nze n'ezzadde lyo, lwagenda otukuŋŋaanya mukyala, abaana, abakulu baabika, abasamize, abakkiriza Allah, ffenna tuli awo kintabule. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala okunywezaawo ekitendo ky'obukulembeze Allah bw'ayina, abuyina mu bw'omu bwe, talina amuvuganya ku bwo. Leero noonya amiini afugawa abaddu abala ku mulembe gw'obote, obufuzi wonna bwagenda. Allah ye mufuzi leero, enkya, luli, ddi mpaka ddi. Tewali wagenda kujja mu bukulembeze bwe oluvannyuma lwe, era tewaaliwo yaliwo. Allah subhanahu wa ta'ala nga tannaba mukulembeze. Bonna abalina obufuzi mu dduniya muno bakendeevu, yabawaddeko Allah. Takwewunyisa Allah bwegamba nti kulillahumma malika al-mulk, bonna obufuzi bwa Allah, tu'ti al-mulka man tasha. Allah w'obukulembeze gw'abeera yagadde. Watanzi'u al-mulk,
n'akwakula n'ajjako oyo obukulembeze gw'abayagadde ye talina amunyeenya. badiu samawati wal ard, Allah mu bukulembeze bwe yagamba nti yatandikawo ensi eno n'eggulu. walam yakun lahu sahiba fil mulk, nga talina amuyambako mu bukulembeze bwe. la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, abakulembeze bonna be tulabako mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga mwe tuwangaya bonna be tumanyi bakendeevu kuba obukulembeze bwabwe bukomeke. chairman wa kyalo tayinza kufuga mu kyalo kiddaku era amanyi ensalosalo zizigwa nti nze nkoma Bubbaali, nze nkoma Busaakwa, nze nkoma Kalagala, nze ndi weeruweeru. Meeya w'e Kampala tajja eno, eno tebamukkirizaayo, obufuzi bwe bukendeevu. Allah yagamba tabaraka wa taala, yagamba nti maliki yaumi ddiin, Allah ye mufuzi w'olunaku lw'enkomerero. olunaku Allah lwayogerako ebigambo bingi n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti olunaku olwo okutegeera Allah nti alina obukulembeze obwenkomeredde atalina amuvuganye ku bwo. yagamba nti wal ardu jami'an qabidatuhu yawma alqiyama, olunaku lw'enkomerero yagamba nti ngenda kukwata ensi 7 n'amagulu 7 byonna biyaminihi abiteeke mu kibatu kyati. bonna bakatikkiro bakabaka b'abasoga ab'Abaganda ab'Abanyarwanda baali bakwini nga ffenna tuli mu kibatu kya Allah al-muluk oba al-mulk. ffenna tuteeke mu mukono gwe. bagamba ba ahli tafasiri abuzi ba Qur'an Allah kyagenda okuddamu okubuuza nga nze naawe maama w'abaana mukulu wa kika simanya biki byonna ebitiibwa ebitwerabizza Allah eby'edduniya. agenda kubuuza Allah subhanahu wa ta'ala nti limanil mulku al-yawm, leero obukulembeze bwani? nga teriyo mukulu wa siga ayogera, teriyo katikkira ayogera kakubere okwasimula, nga teriyo bonna abayitibwa ba super power abanga abaddu balowooza nti batusse ku ntikko y'obukulembeze. abaana bwe basoma history bababuulira abaalwana first world war ne second world war ne first, bonna bali mu ttaka, baali baagala bukulembeze, baali baagala bufuzi. Allah n'abubawamu mata'un qalil, n'abubawamu akaseera n'aba naawe bajjako. ye talina amunyeenya mu bukulembeze bwe. agenda kukwata nze naawe bonna be tumanyi ab'ebitiibwa, ensi zonna ezitendwa amaanyi, ffenna biyaminihi, amagulu 7 si 7 atusse mu kibatu kye. abuuze Allah ekibuuzo nga ansa teyetaaga kulowooza nnyo, ansa eri nti tewali oba kunywezaawo nti yeggwe. agenda kubuuza Allah nti leero ani mufuzi? ansa ennyangu y'okuddukira mu birowoozo nga teyetaagisa na kusoma nnyo bitabo kutegeera kuli awo kwanjawulo, ffenna kunywezaawo Allah. gwe mukulembeze Allah, gwe mufuzi Allah. yagamba nti al-wahid, omu mu bukulembeze bwe, ate al-kahhar, omukasi akasembeera nga bwe tugenda okujja nga tufaanana yawma al-qiyama. tulaba obunyoomovu okukkakkanya Allah kwagenda okukkanya abawalimu, baseeka n'abatali, abagagga n'abatali, abasomi n'abatasomi, abakulembeze abalina ebitiibwa by'edduniya n'abatabiina, abakopi n'abalangira bambejja. hadithi ya Aisha radhiyallahu anha yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda tuleeta yawma al-qiyama nga tulinga bwe twava mu mbuto z'abamaama baffe. wali oyambadde ekkanzu ki? omukyala wali oyambadde ekikaaya kifaanana kitya? olunaku Allah lwagenda otujja ku qiyama yawmul ba'th wan nushur, lwe tugenda okuva mu ntaana zaffe, yagamba nti nga ffenna tulinga bwe twava mu mbuto z'abamaama amakulu nga toyina kagoye konna ku mubiri. atugambe nti wabarazu lillahi jami'an al-muluk, omukulembeze atulagidde. atugamba Allah nti mwenna mujje mu maaso ga Allah. abaddu tutambule nga tukumbanga abange yalina obukulembeze obusooka obusembayo. ensonga zo zonna zoolekeze Allah, teri yaliisa Allah. walillahi khaza'inu samawati wal ard, mu bukulembeze mufuzi bwa Allah. yagamba Allah subhanahu wa ta'ala gonna amawanika g'ensi n'eggulu gage biyadihi alkhair, mu mukono gwe mwe muli buli kalungi konna koyagala akakutemenkeza mu dunya muno. katunuuze mu Allah, noonyayo omukulembeze yenna wakabe wakyala abagagga b'emizikiti ayinza okufuna mu bizibu by'abasaaze nga ye mweyimirize ku byo. abaddu tusonda ssente za yaka, ssente za taapu, mazzi ga wudu, naye nga tukakasa haja ekinene ennyo bw'anaaba atuwadde oyatera tuwa 2, naye nga bagala emitwalo 4 batubanja 2, naye ng'atendebwa obugagga bwe bukomeke. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yabisutu rizqa liman yasha,
yayanjuliza omuddu gw'abeera yagadde wayaqbidun omukyala omwami abanga obwongo bwaffe buzuukuke tawhid twawule Allah tabaraka wa taala ensonga zo zonna yagamba omukulembeze almuluk ate la sharika lahu Allah subhanahu wa ta'ala aliomu mukulembeze bwe talina amuvuganya ku bwo yagamba nti wahuwa ala kulli shay'in qadir ku buli nsonga yonna Allah musobozi noonyayo ekitonde ekifaanana weekyo oba ekiina embeera efaanana weekyo ansa eri nti tewali yeewukana Allah laysa kamithlihi shay'un talina amufaanana teyeetaaga kugeraagerera nti alinganga oba afaanananga yayewukana Allah kyobala tuddingana ku nnimi zaffe nga tunga subhana rabbiyal azimi wa bihamdi nga tuli ku ruku bwe tugenda wansi ne tutuweezaawo ensonga y'emu weyewukana Allah tukutukuza Allah tukuggyako obujjolobera bonna bye bakuteekako min annaqaisi warradha'il byonna ebikukakkanya ebitende byonna ebitajja mu bwennyini bwo byonna tubijja ku Allah byonna ebirimu obukendeevu nga bw'olaba okulya lyessanyu ly'omwana Adamu tolaba baddu ku futaati talina nakadde kasaba Allah nabbi akadde ke yagamba nti akaseera ako kankizo omuddu singa asabiramu Allah agenda muwa kyakola kyayagala naye abaddu obwongo ku futaali bwe bwongo bwaffe abalya emmere yeewukana Allah yagamba nti wahuwa yut'im wala yut'am ma uridu minkum min rizqin wala yut'imun Allah yagamba nti yaliisa naye talya noonyayo mugagga ng'ebyutendwa nabyo butalya ffenna balya emmere seeka n'atali asomye n'atasomye omugagga n'atali omwavu n'atali ffenna obukendeevu bwaffe bwotyo bwe tufaanana abooluganda abakkiriza tumutendereze Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe ku buli nsonga yonna agambye nti mweyimirize musobozi ate teyeeyita bweyisi bangi abeeyise kye batali Allah subhanahu wa ta'ala kyeyeeyita kyali kyennyini kyagamba kyali abaalongoosa enkolagana yaabwe ne Allah yabakolera ebinene ferera ebitajja mu bwongo bwaffe ayina beeyisa ku mazzi ayina be yaliisa ekijjulo nga kiva mu ggulu ma'idatan min as-samaa bani Israa'il baasaba nabbi waabwe ntusabire ud'u lana rabbak yukhrij lana tusabire kuba baabuuza Isa ne bamugamba nti hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan min as-samaa owange Isa bnu Maryam Allah waasobola okutussiza ekijjulo okuva mu ggulu n'abagamba nti abange muti Allah nakati obwongo bumwe temunnategeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir asika obwongo bwababuzza ku tawhid Isa bnu Maryam alipootinga ewa Allah mugamba nti abaddu Allah obawulidde ku arshiyo baagala kijjulo kuva Allah n'agamba nti inni munazziruha ngenda kibawa ekijjulo nga kifumbe temulimu kuseesaamu nku simanyi omunnyo nga kijjulo kiwoomu oyinza okuŋŋamba nti ayinza okulemera okukuteeka emitwalo 5 mu nsawo kikwetaagisa kgenda wa seeka musomi wa ddwa seeka eyita omusomi w'eddwa kakongoliro eyita omugabi w'enzaala bakyala abasiramu gye baggweredde seeka kitonde mu bitonde bya Allah kyebaka ne kigeregeza Allah bw'atakiwa mmere kyayuuya agenda emanyu n'amala ekyetaago bw'atuuyana avaamu switi lusuuti olumuvaamu oyo yinza omutunuza mu bizibu byo fatalib walmatruk Allah yagamba nti oli munafunnya asinza ebitali Allah ne byosaba binafu naye akusuubiza Allah lwanakwata olukwata yenna atunuzza ensonga ze nazisinza mu kitonde Allah ayinayo lwakulinze inna a'tadna lidhalimina nar abooluganda bakkiriza tulongoose enkolagana yaffe ne Allah ajja tukolera ebinene amaka g'abasiraamu mulongoose enkolagana yammwe ne Allah naye bajana akabira sukaali nga gwe Allah yakuwadde kasawo naye bajana akabira akawunga nga Allah aleese kasawo ka muceere kwonogolo bwakyusa munoga katikandye ku lumondo balongoose enkolagana yaabwe ne Allah basahaba Allah yabakolera ebinene ffe leero olw'okwonoona enkolagana yaffe ne Allah mukyalawo emizigo gwonna gumutiira ku nsonga eki bushiriku mugawusin oyo nga bakyala abaddu abali ku mizigo bakutya naye tebakutya lwakutyako Allah nti ensonga zozigamba Allah lwakukosa kw'obakosa olw'obushiriku bw'okola waliwo olunaku Allah yagamba waliwo akaseera akagenda okujja mu maaso awo ng'abaddu buli omu bye yasinzanga byajuliza bimutaase naye nga tebirina butaasa bonna bigenda mu mutaasa wabula nga bimulumiriza
inna allaha kad haqaba baina al-ibad alla yalamudde wakati wabaddu nze naawe bagenda twokya guma kiyama bwe tubagenda okufaanana abooluganda abakkiriza obukkiriza mu Allah abaddu bangi tweyita tuli bakkiriza naye ng'ebikolwa byaffe bwe tubeera mu kyama tubimanyi ebibbo by'abalongo bikyali wansi w'obuliri amafumu simanya nsumbi simanya bibbo simanya nsimbi nganda bakyala mmindi ebyo abaddu owulira ng'olugero naye ng'abaddu bakyabiina era abikola mu kyama yewunyisa omuddu eyeekweka ekiro n'akola obushiriku n'agenda ku ntaana ya kitaawe ebizibu bimulumidde e Kampala n'avuga emmotoka ng'akakasa Allah yamutambuza mpaka ewaabwe Masaka Mpigi Mbalala yonna gy'abeera omuddu ng'obwongo bunomulaga nti okulima ku kitaawe ono kugenda kuleeta baraka bwegenda olime ku taatawo ebizibu byonna taatawo alika munyiivu omuddu alina entegera bwekyo kwe tusiibidde Ramadaan kwe tusiibidde ekisiibo tumenyekedde obwereere nga tukyalina obushirika obufaanana bwe tebutukola omukyalo eddagala ly'obwagazi wali wumuzaamu oli mu kisiibo okakasa kasita kinaggwako taata mayambala ono nina bye mmuwa bwe mugiramu bwe muti nga olaba yeekyanzeemu sengawo yagamba nti bamaama bataata baffe mubadde ki bamaama okufumbiza kw'obufumbizamu bannyinaffe muleeta basenga bashiriku senga omusengesi w'ensonga kuseereka ki ng'okakasa kyasenka bushiriku eddagala lyasiiye muwalawo taata nodde eno n'otuula ne bw'oza Allah abateeremu baraka naye ng'omanyi bwe mwakoze ekiro n'omututwa gwayirizi gwewadde muwala wammwe ng'agenda mu bufumbo lwaki okwenyakwenya Allah waliwo akaseera Allah yagamba nti yawma tubila sarair olunaku Allah lwagenda okuzza ebyamakungu lwakuswaze yubassalunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani waliwo akaseera akagenda okujja mu maaso awo nga katuswaza bakulabanga mu kikaaya balaba omukyala ayina eddiini bakulaba mu kanzu n'enkofiira oyambala zino zaaba mufti nnene naye nga ku bushiriku kw'ositamye kw'otudde okuyama Allah ajja akuswaza abange olunaku Allah lwatuswaza twegendereze tweddeko olunaku Allah lwagenda okuleeta omusajja eyina envi omutwe gwonna naye nga bw'ava bw'ati mu bantu asiiya bawala bato buzzukulu bwe bwana buwala buto bakazi b'abanneiba abange tulongoose enkolagana yaffe ne Allah inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah takyusa mbeera y'abantu mu bulungi oba mu bubi abantu bano kasita bakyusa embeera yaabwe ne badda ku mazambi Allah tabaraka wa taala ng'amyumyula sukaali eyo mumulaba nkakasiza ddala bwe tunaaba tetwezzeeko kiro ya sukaali esobola okutuuka ku 5,000 tujja ginywerako ku 10 ku mulembe gwa Amini baaginyweranga bwe munsinga okumanya ebbeeyi omuddu omu yanga nti ku mulembe gwa Amini ng'omwana agenda okusoma ng'asasula nusu 5 Ugandan currency ennusu 5 fees bakadde baffe abaana bavudde eri mu bibuga okujja okulwanira amataka g'abajjajja baabwe bataata baabwe naye nga kitaawe amugamba nti ezo yiika zoolaba ze nnina ebina nagulawo nusu 2 leero tunuye ettaka bwe lifaanana tunuulya ebbeeyi y'ettaka muzeyi yaŋŋamba muzejjajja wange omu yaŋŋamba ku mulembe gwa Amini abo bakitaawe boolaba ne basasulanga nusu 5 emu 2 3 4 5 ng'ennusu 5 ezo kuliko textbooks kuliko exercise books kuliko peni kuliko ebitabo kuliko uniformu kuliko obuugi ku nusu 5 baana oboose enkolagana yaabwe ne Allah n'okumanya kwabwe okutono kwe baali balina Allah ensi n'agiteeramu bino bitwogera biri Uganda leero omwana ali mu primary ali mu bwana mumabazzeyo kusoma naye ng'omwana wo ali mu nassara asasula akakadde kamu n'ekitundu buli ttaamu ng'ekyamaanyi kyayize kuyiga kwata penso gyasasuye akakadde kamu n'ekitundu nayiga okuba saakaati mu kitabo nayiga buluno oluzungu olw'okulya emmere how are you fine n'owulira ng'osanyuso oyagala kugwana ku bire omwana ono asomye kakadde kamu na kitundu tunywa abaddu hijja bwefaanana hijja ku mulembe gwa Amini baagikoyanga 2,000 omuddu omu yaŋŋamba ebbomu nti waliwo Gaddafi lwe yaweereza ennyonyi nga zze kutwala bannayuganda ku bwereere bagenda kukola hijja leero hijja egera mu bukadde 3 omwavu omulimi ogenda gijjawa gwe omwavu omulimi nga n'ekisaawe kyennyini ekyennyini tomanyi gye kiri abange enkolagana yaffe ne Allah ebizibu byo byonna bigambe Allah abooluganda abakkiriza tuli mu nnaku 10 ezisembayo eza Ramadan
ennaku zaakanayo kyani omulimu gwonna gwokola Allah agulabira ku nkomerero naye abaddu Ramadani gye yatandikiranga omuzikiti gujjula ojjaawo ku futaali nga abaddu abadde basaala eswala ttaano tebakyalina we basaalira naye bano abasaaze ba Ramadani nga bajjuzza omuzikiti kale mujje tetuyinza baga nti muddeeyo naye abaddu bazze Ramadani ejja etuuka wakati nnaku 15 layini zigenda zitalika abaddu bagenda baddayo mu betingi bagenda baddayo mu zzaala bagenda baddayo ku bwenzi tugenda tuddayo mu mayirungi tugenda tuddayo mu njaga abange tubadde tusinzaani eno ennaku 10 zigenza okutuuka ze tulimu kati ng'abaddu bakufuma bufumi okujja okusala taraweeh naye ng'agamba ayagala empeera mu maaso ga Allah omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha mukyala waatugamba nti omubaka bwe yatuukanga mu nnaku zinene 10 ezisembayo ennaku 10 ezisembayo yagamba nti yanywezanga enkutu ye lulimi lwakugereesa lwatugamba abavunzi lwaleeta bagamba nti kyeyali ategeeza omubaka yayongerangamu amaanyi agataalabikanga mu nnaku ziri zonna ndala omanyi kye bayita esswala y'omubaka ne bagamba nti ate bwe yatuukanga mu nnaku 10 ate yasaalanga esswala etamanyi eri yali efaanana eti omubaka yali badde amaanyi gano ayongeramu gaaki atuuka okwerekereza bakazi be nga bwe yatugamba mu hadisi yagamba nti hubbiba ilayya min duniyakum Allah yamwagaza yamuteeka obwagazi yagamba nti min duniyakum mu duniya yammwe Allah yanjagaza ebintu bino bisatu yagamba nti Allah yamwagaza ebintu bino yagamba nti mu duniya yammwe omubaka bwe yayagalanga ku duniya nga tagyeteekako amanyi teyina law kanat duniya nabbi yagamba nti edduniya eno singa ozisobwayo mu maaso ga Allah ezisowa okwenkana janaha bahuda okwenkana kale n'ekiwatiro ky'ensi yagamba nti omukafiri teyalinywedeko mazzi tuma oba atambula ne basahaba asanga akabuzi konna kaweddewo kasensebuse kavunze kasasire abuuza basahaba nti omwani avaamu ssente ani ayinza okugula ekifaanana bweki embuzi yakaddiyo n'agamba nti ekifaananyi kyennyini kyekifaananyi ky'edduniya eno mu maaso ga Allah teyinaamu kyerimu nabbi agamba nti nze byensinga okwagala Allah byeyanjagaza mu dduniya muno yagamba nti ebintu bino biri bisatu tutwaleko kimu tudde ku kyenjagala yagamba nti ekisookera ddala Allah kye yasinga omuwa oba kye yamuteeka mu mutima kyayagala nnyo ng'ayagala nnyo bakyala be naye bwe yatuuka mu nnaku 10 yerekereza bakyala be ne babeera eri najja mu muzikiti anoonya Laylatul Qadr akyagaza akyo omubaka Allah bwe yagamba nti amusonye suratul Fath aleeta obujulizi ng'amulaga nti gufira laka ma takaddama min dhambika wa ma ta'akhkhara Muhammadin nkusonye amazambi ge agaasooka n'aganaasembayo nga gonna omagamba nga toyinza kulaba zambi lya mubaka lyasooka teyina mwana wa haramu nga leero bwe tufaanana gendako mu maka g'abasiraamu nga temuli mwana wa haramu buuka ennyumba 3 nga temuli mwana wa haramu ekyo ekyalo manyi kirimu baraka abavubuka entandikwa gye twatandikamu okuwasa ani yawasa omukyala nga tosoose mumwendako olinayo akaseera mu nnaku zinene 10 k'otuddeko mu maaso ga Allah n'omugamba nti ya rabbi nzukusa ekiro kino tubitu ilaika nsonyiwa Allah newangulwa Allah maama w'abaana ono nsonyiwa bye twasooka naye olinayo akaddaako tukaabira Liverpool tukaabira FDC tukaabira Maniu tukaabira bye tukaabira ebitali ebyo bitusembeza eri Allah omubaka anoonya kiro yerekereza otulo ne bakyala baabo ebbeeyi abooluganda bakkiriza kyali tumalidde nga tatunudde na bulamu bw'abasahaba bo bwe bawangaala okubeera nga naffe etteekamu amaanyi Allah tabaraka wa taala aleeta obujulizi bungi mu Qur'an ng'alaga omubaka biki byagenda muwa maqaman mahmuda ekifo kyagenda muwa yawma alqiyama wagenda okugenda avunname asabbaha Allah olusabbaha atendereza Allah olutendereza lwatamutenderezangako Allah ebigambo agenda bimuwa ku qiyama naye ng'okutuuka wagenda kuweereza abantu ba umma ye dereffe abaswala omufaanana abaswala sunna z'omubaka zokka zikiswaza sunna z'omubaka baga nti eyo sunna tojjukira ebyali ku mbagayo okakasa yali ku sunna zero bamaama batabuuse mu kutu bwe batuuse mu kufumbiza bannyinaffe omuddu obukyayiko tukyaye sunna z'omubaka omuddu alaweeyi bw'ati baseeka abawalimu ne bajja ku mbaga omwana omu omuwala yakuba omulanga ng'alaba abawalimu bazze balinga 8 bajja batuula bati mu kidaala n'akuba omulanga n'abuuza taata we taata ani yagambye oleeta abo
bazze okwonoona omukolo ani yagambye oleete abawali butaata bagenda kwonoona embaga yange bawalimu alaba bali ku sunna ekimukaabya amaziga alaba bawalimu bazze okutereeza omukolo ye ekimukaabya alaba bagenda kwonoona embaga ye embaga yange teddibwamu taata waali walese obukyayi bwekyayi omubaka n'olukyawo lwekyayi Allah tabaraka wa taala tunuya umma bwefaanana embeera efaanana bwetyo kyobola Allah atukoze nga bw'atukoze byonna abijjeemu baraka obuwangazi Allah abujjeemu baraka ennaku 10 ffenna tuli mu tulo ennaku 10 tuli mu tulo Aisha radiyallahu anha hadithi jansoose okusoma waggulu agamba omubaka nti wange omubaka olaba otya singa Allah tabaraka wa taala nnyamba ampa bwe mba ndi wakukola mulimu gwonna bwe mba ndi wakukola mulimu gwonna mu kiro kya Lailatul Qadr mbuulira nkole ki abuuza omubaka nti mbuulira kyemba nkola mbuulira kyemba nkola omubaka n'amugamba nti Aisha quli itiriza nnyo okwogera ebigambo bino Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni Allah oli musanyi Allah oli muyitirivu wa kusonyiwa tuhibbu al-afwa oyagala okusonyiwa fa'fu anni Allah asonyiwa nabbi teyamusibira birala bitali ebyo Aisha gwe basibira ebigambo ebifaanana bwe bityo Allah oli musanyi Allah oyagala okusonyiwa Allah asonyiwa Aisha mukyala yafumbira omubaka nga mukyala bikira tabangako na musajja yenna amugamba nti wegaire Allah akusonyiwe yeetonde kuki Aisha obuwangazi bwe n'enkomerero y'obuwangazi bwe yafa ategeera mubaka Haji muwalawo emirundi gyokka gy'omukutte n'abavubuka tokyagimanyi naye bagamba nti mufumbizi ogaanyi bagamba nti muwala mufumbizi ogaanyi akyali muto omwana wange akyali muto nga Allah yakulaga kabonero akasooka muwala we yazaalira ku lujja owakubiri n'azaalira ku lujja owakusatu ogambye akyasoma linda abange toddeko muwala wasoma omubiri gukyuka otunula gwe kennyini olaba omubiri gukyuse olowooza gukyukidde kuki naye olina musajja akola Dubai njagala alamutwala erandali njagala anawangala naye mu UK ebirooto biri ku basajja babbeeyi tebiri ku musajja alina ddiini noonyayo taata atuuka okufumbiza muwala we nga Abubakari we yakola ng'atunuulidde musajja alina ddiini Abubakari anoonya abasajja abatunula mu bwati ng'alaba ali wase okutwala muwala we omuto nga bikira yali mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye Aisha abuuza omubaka omuwala yali afaanana bwati omukyala yasinga okukwata hadisi yali mukyala wa mubaka nga galantidi ejjana weeri agenda kubeera ne bakyala be mu jjana naye abuuza omubaka mweraliikirivu mukyala mulongo mweraliikirivu abange mu nnaku 10 omubaka mbuulira nkole ntya n'amugamba nti yitiriza okwogera ebigambo bino mugambe nti Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni Allah oli musanyi oyagala okusonyiwa n'agamba nti fa'fu anni mugambe nti Allah nsonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kul ya ibadiya alladhina asrafu gamba abaddu bange bonna abaasobye oluberebere la taqnatu min rahmatillah abange abooluganda bakkiriza konna amazambi ge tukoze Allah tugaye nti temukutukawo na kusaasira kwa Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an Allah sonyiwa amazambi gonna naye yagamba nti wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu mwanguwe mudduke muddeeri Allah nga tanaba azzaba nga Allah tannaba kuleeta ibonerezo abooluganda bakkiriza bwe tubeera nga tuuse mu nnaku zinene 10 ng'abaddu emizikiti gikaze olwo Ramadaani egenda kufaanana etyanga ewedde bwe tubeera nga tuuse mu nnaku 10 zino ng'abaddu tarawih tebakyasaara olowooza oluvannyuma lwa Ramadaani wanaabawo qiyamul layl bwe tuba nga tuuse mu nnaku zinene 10 ng'abaddu abadde basibula abantu tebakyasibula obasuubirayo okuddamu okuliisa oluvannyuma lw'okusiiba bwe tubeera nga tuuse mu nnaku zinene 10 ng'abaddu abadde balimba Ramadaani gye yatandikira nga batandise okulimba bagenda kufaanana batya nga Ramadaani ewedde nabbi yagamba nti man yazmanuli omuddu yenna anneeyamira ankuumira ebintu ebiri wakati w'emimwa gye ebiri omuntu anneeyamira n'ankuumira ekiri wakati w'emimwa gye ebiri yani olulimi lwo n'agamba nti n'ekiri wakati w'amagulu g'abiri amakulu obwerero nabbi yagamba nti omuntu oyo azmanu lahu aljanna neeyama ngenda kuyima mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah amuwe ejjana kuuma ebintu ebyo kuuma ebiyungo bibiri omukyala nga wobadde otyo okulimba nga wobadde otyo okugeya tebakyakeera buli wadde buli omu akeera munne balinga bagenda okusoma ya saruna oyinza olowooza bagenda kukeera mu Quran naye nga bakeera mu lugambo kugeya kulimba kutemerera
beekomako mu Ramadan batuuse mu nnaku zinene kumi buli omu awumudde. Abooluganda bakkiriza zino ennaku ze tulimu abange twefeeko. Aisha nabbi amusibira ekigambo ekireme. Aisha ne bwolaba obulongoofu bwe hadiisi zokka ze yayogera. Omwami ali wano lowooza ku muwendo gwa hadiisi z'omubaka mukyala wo z'amanyi. Aisha nabbi amugamba nti gamba Allah akusonyiwe. Gwe Laylatul Qadri ginoonye n'egiyitiriza gamba Allah akusonyiwe. Kyasibira Aisha. Kyasibira Aisha. Olowooza umma eno nabbi abakubawo yali tusibiridde ki? Yali tusibiridde ki? Abooluganda abakkiriza ennaku zino tuyitirize nnyo okwenenyereza Allah. Yagamba nti ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum. Oba olyawo Allah n'abasonyiwa. Yagamba nti muyitirize nnyo okwenenyereza Allah. Oba olyawo Allah n'abasonyiwa. Abange twenenyeza kigero ki? Bataata abali muno tujjukire emyaka gy'obuvubuka. Osiriikire otyo omugambe nti ya Rabbi obuvubuka nzijukidde bwampangula nako ku zambi bweri. Nabbi yagamba nti mina sab'a abantu 7 abagenda okubeera wansi w'ekisiikirize kya Allah watagenda kubeera ekisiikirize okuggyako ekyarushi ya Allah. Yagamba nti mu bantu abo 7 asemberayo ddala yagamba nti warajul n'omusajja yenna zakara rabbahu khaliyan ajjukira Allah we ng'ali yekka azuukuseeko kiro ayina akasonda ke mu nju oba ali ku buliri bwe oba avuddeyo ali ku musolla oba ali mu ddiiro maama w'abaana oba ggwe oba zadde lyammwe abaddu ne mutuula babiri ne mujjukanya ku bemusobezza Allah obufumbo mumwe gye bwatandikira. Nabbi n'agamba nti omusajja ono fafadat aynaahu amaaso ge ne gakulukusa amaziga kyekimukaabya khashiyatillah kutya Allah. Kutya Allah dera avuuka tukaabira bawala betwendako nga bakyayi omwana n'omusanga ng'emmere emulemye nze mami simanyize ankyaye naye nga gwagamba amukyaye abadde sibbaawe wabula amwendako. Abooluganda bakkiriza tunuye ebyakaabya nga basahaba n'ebikaabiza ummemu ebyakaaba bya sahaba okakasa toyinza gamba Allah Allahumma innaka afuwun tekiri wakati kisaana gamba Allah ebigambo ebyo kuyita ku lulimi lwo ekiro kyonna mpaka ku makya ku muwendo gw'eswala gwe waleka nga tutandise kusala mu Ramadan. Nga tutandise okusala mu Ramadan olinayo obujulizi bwonna nti Allah eswala ziri ezasooka yazikusonyiwa. Imaamu Ali radiyallahu anhu yagamba nti neewuunya omuddu aseka makulu g'ebigambo bye. Yagamba nti neewuunya omuddu afuna amaanyi agaseka nga tamanyi oba oyo gwe yasobya olubereberye yamusonyiwa. Okakasa Allah yakusonyiwa. La taqnatu min rahmatillah bal tuubu ila Allah tawbatan nasuha. Weenenyereze Allah olwenenya olw'okwemalamu. Abange abavubuka ebigambo ebyo tebisaana kubeera ku nnimi zaffe nga bye tuteetera ennaku zinene 10 ezisembayo kiro na misana ku bbanga lye tumaze nga tuzannya zzaala. Allah yagamba nti innama alkhamr walmaisir yagamba nti omwenge n'aleeta ne sports betting akhiri aya gyeggwera yagamba nti rijis min amali shaitan kyenyinyalwa nagis okuzannya ezzaala sente eziva mu zzaala mwobadde olya futaali mwobadde olya ddaaku mwosuubira okugula ekikanzu kya Idi obagana fa bodaboda obasanga bonna bupakinze ku buyumba obuzannya ezzaala naye ng'ali obwongo bumwesera ayagala kujja mu kikaaya kya maama w'abaana mwobasa haramu afaanana bw'ati gw'osuubira Allah okwanukola ne haramu afaanana bw'ati. Abaana banyiridde abaana balabika bulungi mukyalo yasinga okwambala kukyalo naye nga sente za betting yagamba nti rijisu min amali shaitan okuzannya zzaala kyenyinyalwa mirimu gya shaitan. Allah gye yagamba nti innahu lakum aduwwu mubin shaitani mulabe wammwe fattakhidhuhu aduwwa mutwale muyisize ddala nga mulabewo. Naye leero tuzannya zzaala abaddu tetulinamu nansonyi tujja mu swala ya jjuma ng'obupapula bu betting butulwano mu nsawo yasibye emisinde gy'embwa yasibye ebirogoyi simanyi yasibye naye nga akapapula ka betting kali wano mu nsawo n'agamba Allah nti Allahu akbar n'atakomawo n'agamba Allah nti maliki yawmiddin n'agamba Allah nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luli omuttu walimba Allah naye nga ezambi atambula neero mu nsawo. Nabbi yagamba nti kullu ummati mu'afa illa almujahirun abantu ba umma eno bonna Allah agenda basonywa naye yagamba nti okuggyako omusajja oba omukyala nga jahil. Bakyala beebuuza abasahaba beebuuza nti musajja gyalimu oyo Allah gw'atagenda kusonyiwa n'agamba nti emuddu yenna Allah gw'abikkirira ng'akola ezambi bwebukeera ku makya neyewanira mu zambi eryo. Akapapula ka betting osiiba okalaga banno olaba wano namulidde wano muyindi namukubye wano simanyi muyindi tuwaza bayindi ebyo tulimu umma byerimu kyobola Allah atukoze nga bwe tufaanana abange kyali kituuza.
ramadani eno tulongoose ennaku 10 ezisembayo nabbi afiira Aisha amugamba nti Aisha yitiriza nnyo okugamba Allah oli musonyi wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ayagala musonyi wallahi Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu al-afwa ayagala okusonyiwa al-ayatu fiha dalil tolaba Allah bweyagamba mu Qur'an walaw yu'akhidhu Allahu an-nasa bidhulm ma taraka 'ala al-ardi min dabba singa Allah buli omu yali amukwata yakuzambi lyakoze yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti ku nsi kuno teyayeseeko kitonde na kimu kiinaina kikulaga nti ffenna tusobye Allah mu ayira n'agamba nti weyafu an kathir basiraamu mu bye mbasonyiwa bingi Allah ina lwe yakutaasa muloogi ne batakukwata mukyala walowooza oli Juba kumba oli mukolinize woteero zambi lya bwenzi banyinaffe abawala Allah ina lwataakutta ng'oli muloogi muzayi walowooza oli ku ssomero kumba olina gwe mwalaganye naye muli mu kkubaawo tewatuusa ku ssomero toli waka Allah n'akubikkirira ayagala ofuneyo akadde mu nnaku 10 mugambe nti Allah nsonyiwa gwamanye ebyange abawalimu abange twetondere Allah abawalimu twetondere Allah baseeka twetondere Allah abawalimu mwetondere Allah naffe abayizi b'eddiini abange bayizi bannange ab'eddiini twetondere Allah tabaraka wa taala betumusobezza bingi mu makanzu gano ge twambadde byetusobezza Allah abayizi b'eddiini basomesa bawalimu ustaafu abange twetondere Allah bingi ebitumusobezza Allah n'akubikkira mu nikaabu yeyo mukyala gwe gy'oyambala Allah n'akubikkira mu kikaaya kyekyo ky'oyambala Allah n'akubira bakulaba kirevu kinene empale ziri waggulu eba omusajja wa mujjana naye ng'obimanyi bal al-insanu ala nafsihi basira abange falnastaksir tuyitirize nnyo mu nnaku zineeno nga mmaliriza ebigambo byange tumugambe Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma innaka afuun Allah oli musonyi tuhibbu al-afwa fa'fu anni Allah oli musonyi oyagala okusonyiwa yagamba nti nsonyiwa gamba Allah akusonyiwe yagamba Allah tabaraka wa ta'ala alaga obulungi bw'omuntu eyenenyeza Allah n'aviira ddala ku zambi yagamba nti illa man taaba wa amana wa amila amalan saliha omuddu yenna eyenenyeza Allah n'aviira ddala ku zambi yagamba nti omuddu afaanana bw'atyo ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat oyo n'afaanana bw'atyo Allah tabaraka wa ta'ala agenda kukyusa obungi bw'amazambi g'abadde alina nga yeenenyezza n'aviira ddala ku zambi n'oluvannyuma lw'okusiiba n'ataddeyo ku zambi Allah agenda mukyusizaamu obungi bw'amazambi g'abadde alina nga bwe bungi bw'empeera z'amuwadde olw'okwenenyereza Allah tunuulira okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira kwe wasa'at kulli shay'in kwabuna buli nsonga yonna Allah yagumiikiriza Firawuna n'ejjoogo lye yakola agenda okulaba nga musajja yayongera kutwagga Allah subhanahu wa ta'ala n'asalawo n'amuzikiriza abange tulina naffe Allah amale tukwatira ku mazambi gaffe atulaamidde nabbi olamira lwe yali alamira Aisha nkakasa yali alamira eno tuyitirize nnyo ku nnimi zaffe abange tumugambe Allah nti Allahumma innaka afuun abange ebigambo byali bingi nabbi byali asobola okugamba Aisha ebigambo byali biri bingi yani mugamba nti yitiriza nnyo okusaba ejjana yitiriza nnyo okusaba niye avuga nti gwe yitiriza nnyo okugamba Allah nti Allahumma innaka afuun Allah oli musonyizi tuhibbu al-afwa Allah oyagala okusonyiwa fa'fu anni nsonyiwa Allah nabbi yagamba ti man lazima istighfar omuddu yenna ayitiriza okwenenyereza Allah nga buli kaseera omugamba nti astaghfirullah ng'olulimi oluteetera buli kaseera wene Allah nsonyiwa yagamba nti ja'ala Allahu min kulli dhiqin omuntu afaanana bw'atyo Allah tabaraka wa ta'ala ndaba ebibala byagenda omuwa nga kyokka kyekiteetera ku lulimiro mu nnaku 10 ekiro n'emisana yagamba nti omuntu afaanana bw'atyo emu ku Allah tabaraka wa ta'ala byagenda omuwa wonna ewali akanyigo Allah agenda mmuteerawo obufulumiro n'agamba nti wonna ewali ekuwankawanka Allah agenda mmuteerawo obuweerero Allah agenda mmuwewulira ng'owankawanka wuli yonna kyoyagala bannange lazima istighfar yitiriza nnyo ku lulimi lw'okubeera ng'ogamba Allah astaghfirullah beera nga weenenyeza Allah gweyitiriza nnyo okwenenyereza Allah yagamba nti wonna ewali okuzitowererwa Allah agenda kuteerawo obuwewuliro agenda kuwewulira n'akisema mu hadithu ennabbi n'agamba nti wayarzuqu min haythu la yahtasib Allah tabaraka wa ta'ala omuntu ono agenda mumugabirira watasuubira kubeera ng'afuna agenda kugulirawo Allah nga tulazima ku ennimi zaffe zitobe nga tuyitiza okwogera ebigambo ebifaanana bwe tabuluganda abakkiriza abange ennaku Ramadani egenze abazayi bonna bwe mwasiiba nabo wano tokyalabako n'omu
tambula ku kyalo kuno okakasa gwe kennyini oba baliya ku ngalo Mustafa takyaliwo Kamadi taliwo Budala taliwo bodde eri mu bakyala Mastura yagenda Khadija Aisha yabeeranga otwalukanga naye emikeeka otambula gwalaga bannenju akaseera kagenda okutuuka nga basonga ku njuyo Hajjatuwawo yagenda batuuka akaseera nga basonga mu makaago Haji taata yagenda so twagiranga yabeeranga omusajja w'ekkanisa omujjukira n'enkofiira naye ekibuuzo Allah subhanahu wa ta'ala akutwalidde kuki Allah subhanahu wa ta'ala gw'olaba agenda kuttira kuki biki by'okulembeza okukola ya ayuha alladhina amanu ttaqullah muti Allah yagamba nti waltanzur amaaso go gano gakasuke mu maaso tunulayo gy'olaga maadha qaddamat lighad kikyokulembeza ku lunaku lw'enkya ng'oli mu ssanda 3 olabawo omuwendo gwa Qur'ani gy'osomye ogenda kwanjula Qur'ani efaanana etya ng'abaddu ebibiina byonna bituli muno bajjeno sekuritale b'ebibiina naye nga tomanyi muwendo gwa jjuzu guli mu Qur'an abafumbo maama wabaana ebbanga lyomaze naye era okakasiza ddala omukyala mufumbi bambi angumikiriza mukyala mulungi naye ng'okuva omujja ewaabwe tamanyi kusoma Qur'an nekati tamanyi kusoma Qur'an amaze nawe emyaka 12 mu bufumbo abala baagala nakuza jjubiri myaka 4 ndi ne maama wabaana wama adrak nga Qur'an yemulemye okusoma bw'aba tagisomeddewo anaagisomera mu maaso ga Allah mutabani wali ku university mutunze amataka mutunze ebibanja otuwoze benna kitawo bye yakulekera owere mutabani wo ku university ayina diguli 2 oyagala PhD simaya doctorate kale byonna bifune naye wa Allah mutabani wo asobola okusoma Al-Fatiha nga ntuufu tululye bamama baffe abalungi obusimba mukuba eri bannyina bawala bammwe gye bafumbirwa maama ovunanyizibwa ni'mal hal weebale kuba simu naye akasimu kano k'okubira muwala we gye yafumbirwa omubuuza ku muwendo gwa jjuzu gweyongeddeko era ogenda okulaba maama ng'atuula obufofofu Khadija Nasiba omusajja osooka omubuuze azimba ddi akujja ddi muzibu embeera eyo si nnungi mwana wange mukole nnyo muzimbu tanyega ku Qur'ani ekyo si kizibu naye ng'ekkubo lyokka ery'obbajja okujja ezzadde lyammwe bataata abali wano ne bamaama Allah okujja obuzibu ku baana bammwe okusobola kubasobolezza dduniya eno abaana bammwe balamira Qur'an yagamba nti omuddu yenna ekwata ku Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala agenda musitula mu byenfuna Allah musitule mu bulamu Allah musitule mu buwangazi Allah musitule ne ku qiyama byebizibu bya umma eno ebbanga ly'enaamala nga tezze ku Qur'an wallahi tugenda kaaba mugagga mwavu atasomye asomye awangalya London simanya Dubai Abu Dhabi Bahrain awangalya mu kyalo Kasokoso simanya ani buddo bonna Qur'ani kaseegaana abange fenna tugenda kubonaabona mu ummen abazadde mulamira abaana mu Qur'an bw'onoonya obanga oluwezza okutwala muwalawo amaaso gano gasse ku Qur'an ejjabba tebenkeza bwana bafunye ekizibu bagenda kufuna aya mu Qur'an ebatebenkeza okusattirako basattira maama kuba akasimu faayo nnyo eri muwalawo okumubuuza naye kuba akasimu ng'omubuuza ku Al-Fatiha oba yatereera yava ewuwo nga gwe naawe kennyini okakasa nti mutuufu asiyoono okunaaba hayru emutawaani gwe kennyini okakasa nti asiyo olunaaba olwo talumanyi naye ng'okakasa buli mwezi aba n'embeera ze buli mwezi aba n'embeera ze wali omubuuzizzaako nti owange Hafsa banaaba batya naye omubuuza byasomye owange kati sikutegera ku mbaasi ndaba ogenda okukkirira olaba obwongo obutadde ku dduniya akhira n'ogyerabira abuluganda abakkiriza obuwangazi bwaffe bukendeeredde ddala dero olunazibira ng'osuddeyo olunaku olugenda luyitawo obuwangazi obukendeera Allah yagamba nti wama nu'ammiruhu nunaqisu fil khalq abange aya tetumalira okubeera nga twongera amaanyi mu nnaku zino 10 yagamba nti buli wenkuwangaza nti ngenda nkendeeza obubumbwa bwo dero tubadde tujja mu jjuma naye nga bakadde baffe bakyafu taata omulaba ajja mpolampola takyalina maanyi gali abavubuka buli walabanga omuddu yenna Allah gwakendeezezza mu sipiidi mu ntambula kitegeeza gwoddako alina emiti gy'atasobola kulinnya nti ogwo gwo gwaffe ne gwannema emiyembe takwatako ebiyungo byonna Allah agenda abikendeeza agenda kunyiga mpola agenda omala okuwumba wati ng'oli mu ssanda 3 ng'akubuuza Qur'an kitange teyasomesa ddiini abuluganda bakkiriza tolowoozanga nti ansi eyo ogenda giwa mu maaso ga Allah woneibonezo bya Allah tutule tusome eddiini ya Allah tulafuubane mu nnaku zinene 10 hadithi mutujja ekyokuyiga nabbi atulamidde ku nnimi zaffe alamira Aisha naye ntande enkulu ennene gyasibira eno oli mu nnimiro yitiza okwogera ebigambo ebyo wonna wooli ozukusa ekiro yagamba Aisha nti nabbi yamugamba
yitiriza nnyo okwogera ebigambo bino laylatul qadiri kale kusange ng'oyogera ekigambo ekyo nti allahumma innaka afuun allah bw'anaaba akuwadde laylatul qadiri nekusanga nga kyekigambo kyoyogera ogenda kubeera nga weenenyereza amakulu g'ebigambo byo ogenda kubeera nga weenenyereza allah emyaka 73 gy'emyezi 1000 khairu min alfi shahr laylatul qadiri okusanga ng'oyogera ekigambo ekyo oba weenenyereza allah amakulu g'ebigambo ebyo byonna amakulu nti oba weenenyereza allah omugamba allah akusonyiwe ng'okoze istighfar oba tauba okumala emyaka 83 weenenyereza allah fumitiza ku bigambo nabbi yasir aisha bigambo bitono naye nga bijjudde ebibala eri omwagazi w'ejjana abuluganda abakkiriza tulongoose aqulu ma tasma'un astaghfirullaha wa lakum sa'ilun fatubu ila allah innahu huwal ghafurur rahim huwa tawwabul karim